Ebyamagara ne bikukibuho Kazire Health Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink. Nibakura na Kazire Orange Tea Drink. Beine na Vit Fruit Drink. Nywa ebyaba Kazire oshemeza amagara gawe. Program ni ebyamagara kurikayo ombyosi bire nokora Entebbe Kanisa and Gloria Kanyonyozi nkaburijo erizoba tutayisomushaho omukugu Dr. Paul Lubega nona bena tugarikiramu ebuzo byaitu byerizoba konkane wano nda kutwegeitaho zo musumi yawe zo messages handike kigambo ebyamagara sigaho umwanya taho kibuzo cyawe taha amazina gawe n'emyaka yawe naho rukorga utsintire armnana 338 uteba kustera ho biro bor kubohereze nendwareji hano program meji ne kushyoho abakazire health products binebye kunyanka Kazire lemon green tea Kazire aloe green tea Kazire vit fruit juice Kazire orange tea hamwe na Kazire water nibishangwa hona kandi hakabei kahansi katubanze tuze owa Dr. Paul Ntarga. Dr. nakwakira ha program ebyamagara. Ninye nakira amanyanze Dr. Lubega Paul nga nkolera ku International Medical Center oba IMC Mbarara. Omuntu okubanza najangu na yaterwa mushana munonga najo munyindo ninga nyekiro kanda ine no mwana nawe najo nyindo najangu nikiretwa hoki. Omuntu oyo yeralikirira ekyokuva omusayi mu nnyindo. Ekizibu kino kisobola okuleetebwa ebintu bingi. Omusayi gusobola okuva mu nnyindo omusana bwe gubeera omungi nga omuntu oyo bwayogedde. Ekirala omuntu wafuna omuliro ng'alwadde nga omusujja nakyo kisobola okuleeta omusayi mu nnyindo. Abantu abafuna allergy ne banyiza ennyo nabo ekizibu ekyo kisobola okujja. Ne bana olina kwata abateeka ennyo engalo zaabwe mu nnyindo nabo basobola okufuna ekizibu ekyo. Waliwo obulwadde obumu obuleeta omusaayi okubanga tegwekwata bulungi. Obulwadde obwo nabwo busobola okuleeta omuntu okuva omusaayi mu nnyindo n'obulwadde bw'ekibumba. Naye n'abalwadde ba pressure ekizibu ekyo basobola okukifuna. So omuntu ono njagala muwa amagezi ekizibu kino kiba kikyaliwo asobola okugenda omusawo ne bamukebera ekibumba kye oba kirungi oba omusaayi gwekwata bulungi. Naye yeewale nnyo omusana. Omwana we bw'afuna ng'omusujja bagujjanjabe mangu bagufune eddagala lya allergy baleme kukwata nnyo mu nnyindo kubanga nakyo kireeta okujja omusaayi mu nnyindo. Naye omusaayi bwe guba guzze ka first aid kangu nnyo omuntu okwata ku nnyindo bwoti nomala eddakiika nga 2 wakati w'eddakiika 2 n'eddakiika 5 omusaayi guba gujja kulekeraawo. Mu kiseera ekyo olina okubeera ng'ossiza mu kamwa. Ogondiro najangu ebyamagara nibanyeta Ninsima Roda kuruga kaberebere ninshesha burkanya we najangu ekizibu nikiha. Ninsima ekizibu kye ekyokufuuyisa buli saawa mu bakyala kijja nnyo nga omuntu afunye obulwadde bw'omukawago. Obulwadde bw'omukawago tubujja mu toilets ezitatukula zetugendamu oba abakyala ze bagendamu. Abanya abakyala bwe baba bagenda okweyamba bo baka wansi ate abasajja bo bayimirira. Kati abakyala banguwa okufuna ekizibu ekyo. Ekizibu kino bwe bakizza ekyokufuuyisa buli saawa kijjirako obulumi wansi mu lubuto oba omwesulo okukwokya nga ofuuyisa. Ne waliwo n'ebintu ebirala ebisobola okuleeta ekizibu ekyo. Omuntu oba onywedde amazzi mangi ojja kufuuyisa nnyo. Ne waliwo ne bana abalwadde ba sukaali nabo bafuuyisa nnyo.
omuntu waba atera okunywa omwenge nakyo kisobola okukuleetera okufuuyisa, ne kaawa oba kofi oba ebyokunywa ebirimu ekirungo kye bayita caffeine, nakyo kisobola okukuleetera okufuuyisa ennyo. Waliwo n'amaddagala, naddala amaddagala agasinga aga pressure oba agamu aga pressure gasobola okuleeta omuntu okufuuyisa. So njagala ninsiima atunulire ebintu bino alabe bw'abanga anywa nnyo ekyo tekirina mutawaana, bw'abanga alina obubonero buli obulala obwa pain oba obw'obulumi kyetaaga n'agenda ewa dokita ne bakebera omusulo ne balaba oba ayinamu obulwadde bw'omukawago ne babujjanjaba, naye ekirungi bamukebere ne sukaali balabe. Kandi oginagira ngu ninshasha omubwezirikiro kyamara emyaka 7 obumwe ninshasha omu lower abdomen nkatunga obujanjabi yagira ngu ndi Ivan, ngo akatunga obujanjabi ndi Ivan kuruga Bushenyi. Ivan tatubulidde myaka gye, naye si kyangu nnyo abasajja kulumizibwa mu ndira oba wansi mu lubuto. Emirundi egisinga kijja nga bafunye obulwadde bw'omukawago, naye ate waliwo n'obulwadde obulala obusobola okujja nga bujja ne bugenda, ne bujja ne bugenda. Obulwadde obwo tubuyita obwa appendix. Appendix tukimanyi mu Luganda oba mu Lunyankole, naye nga businga kuluma wansi mu lubuto. Obulwadde obwo babujjanjaba ne bugenda, ne babujjanjaba ne bugenda, naye busigala nga bukomawo era busobola okusumbuwa omuntu ekiseera kiwanvu. Amagezi genjagala okuwa Ivan, agendewo omusawo bamukebere balabe obulumi buno buli luddawa. Bwe babusanga basobola okumanya nti ekibuleese bwe kiba kyetaagisa ne bamutwala mu ka TV ne balaba ki ekiri munda mu lubuto ekimuleetera obulumi obwo. Obulumi obwo ne bujjanjabibwa. Tukiri mu program ebyamagara kandi tukine Dr. Paul. Twaza kubanza twirikanje tusome kahumuro kake munonga nturahukayo ndargaho.